Basatu bafiiriddewo ku lw'e Masaka ogenda kuba ate ng'obifuna mu maaso awo. Sammy Wamaite family naye bannange kyakoze ate omugezi ssente eza Francis eyali bodyguard wa Bobi Wine ogenda kubanga byonna obifuna mu maaso awo. Bad Black naye atabukidde Bebe Cool. King Saha obusungu naye buli mu kika kya waggulu nnyo nnyini ddala. Full figure Kasuku nabyo ebyabwe tebinnaba kuggwa bannange. Mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange. Kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tuyisaba ekisa kya Mukama ate ekibatuukeko ba mikwano. Sheikh Hamad Kakayire onono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business so zitambula bulungi mukubireko ku nnamba ey'essimu eri awo ate wamma ofune ebisingawo bannange nga 3 June kuba kulamaga Namugongo tuba tujjukira abajulizi era nga lugenda kubeerawo ku Mande munnange gwe wenna teweerabye era nga bo abalamaza bava erira era weebatu olunaku lw'ejjo bambi libadde essanyu jjerere nga woobalaba awo ate nga batuuka e Namugongo. Kale ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga lugenda kuba ate lunaku lwa Mande munnange. Kale tukeereko gwe wenna abali tannaba kugenda ate osobole okufuna ekifo munnange wogenda ate okwebaza Mukama ate olw'obuvumbu yawa abajulizi munnange abafiira ku mazima bwenkongerayo ate ewa principal munnange olunaku lw'ejjo bw'atyo tumanyi bulungi nnyo abadde Masaka ne bambi abantu bamulaze omukwana abantu beeruka yabaasanyuse kugamba ng'oyinza okugamba oba balabye ekine naye ebyavuddeyo ate tebyabadde birungi munnange era nga wafudde abantu basatu era nga poliisi ya Uganda yavuddeyo n'eragira Bobi Wine akomye okukola enkuŋŋaana oluvannyuma lw'okumenya amateeka ge yamuwa mbw amateeka yagamenya takyagagenderako mbira y'ensonga lwaki ate abantu bazzeemu okufa. Kale kitegeeza principal tagenda kuddamu kukola lukuŋŋaana luno okuggyako ye nga zeemu n'abagamba nti kati amateeka ge mwampa ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kuba ate nga genderako byo bingi nnyo byogenda ate okumanya mu maaso eyo ebyazuuse ate esaidize eyo e Masaka nenga tusaba ne family bambi ezaviiriddwako abantu baabwe Omukama ate bambi abagumye era nga mwe mwabadde n'oyo omuvubuka omuto nga w'omulaba awo yavudde waka agenze kukola kati ate yazze munnange ate kwetaba mu struggle era nga bo abantu banyiivu bagambye nti Bobi Wine ye buli waayiwa omusaayi mbwe ebintu bye bibeera bitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Si bigambo byange wabula ate nange mbijjeeyo n'embibaleeta. King Saha yagenda n'akuba ate oluyimba lwa struggle munnange abaana b'ennaku zino bo tebeewummuzaako gye waava mwana mulenzi omu ate n'addira oluyimba lwa King Saha olwayo olulungi olulimu message etegeerekeka n'alukyusa ye ne yeeteramu ebibye omuli zibbawulayini n'amabeere n'amaki n'amabina naye munnange baleese oluyimba lwa King Saha lulimu ebintu ebitegeereka kyokka ate bannayuganda bo baabuukidde lwa mwana mulenzi olw'okuba lulimu zibbawulayini kw'otadde n'amabina. Kale katubirabe ebisambi byaliwo gwejjangu nkubulire wana amabina galiwo nga n'amayips tulaba n'amabeere galiwo nga n'amatutu tulaba babawolayini bajjawo era ffenna okutulemya ate gwe olubagambako nga bakuvuma mbu watamiira nnyashi babuwe buli kimu bakimanyi tunoonya amabina naye basalawo okusirika olwo lubagambako nga tebbo bakulabisa. Abaana bo tebakyatiirako ddala lwayimba lwa struggle naye ate bo bajja mu byabwe bye baagala. Munnange King Saha avuddeyo n'akoolimira poliisi ya Uganda kw'otadde n'omwami Bebe Cool munnange oluvannyuma lw'okukansolinga ate konsati ye ebadde egenda okubeera e Bukomansimbe. Kale naye nga bo bajaaji ba kuno baamugambye dda kuba ebiri twala ku kimu nti kisooka oyagala politikisi kyokka ate okyayagala n'okuyimba mbulondako kimu w'ogwa era nga ye omwami Bebe Cool amugambye oyo anoonya amasannyalaze kati amasannyalaze ajja ganfuneko. Manyi King Saha amaze akabanga kanene ng'ajja ng'atankuula Bebe Cool naye nga munaye tamuddamu kati leero agambye webbango otamwemukira teweebika jjanga ate ndowooza tweyuzeyuzeemu. MC10 mweyina mu maaso wano ng'alumiriza abatemu abatta omuntu ate ne bamala ne bamusula. Amannya yenze Uncle 10 emmotoka eyo gye mulaba mu vidiyo eyo
basse munnaabwe emotoka eyo y'amatooke emabega kwabaddeko abavubuka babiri ne mu maaso ndowooza abasajja abalala babiri munnange omu n'akwata munne bwe babadde mabega n'amusuula mu koolansi ne tujja nga tugoba omusajja oyo kwatwa abadde mabega tumubuuze lwaki basudde munnaabwe kuba olwo bamaze omusuula n'awalampa entayimbwa n'adda mu maaso munne mu kugoba omusajja ng'ayagala kutukoona omusajja yoyo gwe mulaba oyo basse omwana w'abandi bamutidde wano ekajjansi oyo omusajja twamukutte vidiyo oyo basse munnaabwe twamugambira ki munnammwe mumusudde mu kkubo kuba twamulese asambagala n'atugamba nammwe tusobola okubatta mumanyi lwaki tumusudde ffe tetugambwako tuvugira ku ntebe roodi n'amapuleeti yeeyo bannange tusaba munnange mutuyambe netukwatako yenna munnange nga tugoba musajja nga tumugoba mpaka kisubi gye twamukwatidde ku polisi era tuuse ku polisi ngayingiza emmotoka nga tugamba abasirikale mumukwata abasirikale bakambuwalidde ffe nga bano babaleka bayinayina bano ne batuvuma n'okutuvuma munnaye twadde tulyawala omusajja ajjowa airport naffe nga jja tugoba nga tuba omusajja basse omuntu omusajja oyo basse omuntu tusaba abo buyinza Ettemu ddyo mu ggwanga Uganda lyeyongedde ddala bwenkuzaako eno ewaziwe na Kirema ono nno nga mukyala Bebekulu omanyi munnange abantu babadde bagawulira mu ŋŋambo nti bakuziza omuwala naye olunaku lw'ejjo bw'ati ate munnange yavuddeyo n'akikakasa ye kennyini naye ng'ekyamazima omuwala akuze Prince yagambye bugamba yeetayiza na kukikkiriza omwana omuto eyayagala ng'okusula naye mbuliri nga taata we taliiwo kale wamma yakwogeddeko birungi byereere kanannyabo kyokka ye Bad Black atayagala kusemba nakyo era munnange bw'ati bwe yavuddeyo n'asindikira Bebekulu message erino eyagejjuuka neewola oluvannyuma lwaziwe nate okupositinga muwala wawe munnange ka Prince naye bannange Bad Black atayagala kusemba nakyo jjukira emabega kawe yavaayo n'atutegeeza mbu Bebekulu ng'alina kasimu ndondoli katono kati uyo era ayongerezaako strong message kale we tuli mu side ezeyo bwenkuzaako eno ewataafu B bw'atyo munnange ate bw'ayambye nakazadde w'eggwanga abadde alemereddwa okusomoka omugga nga woolabaawo mbu ate kigambibwa nti abadde atwala mwana mu ddwaliro naye naye abadde atuuse awo ng'omugga gumususeeko eno alina omwana ate mulwadde kwegamba ng'alemereddwa okusomoka naye bambi twebaza Taafu B bw'atya Sami wa Mighty Family gabadde maziga meereera ate oluvannyuma lw'okugenda okujjukira omuntu waffe Ssenteeza Frank ono nno nga yali bodyguard wa Kyagulanyi Center era nga yatomererwa poliisi awe Busega baali bagezaako okutaasa ate obulamu bwa munnaabwe Ashraf Kasirye munnange yali akubiddwa amasasi naye ate bambi naye Ssenteeza Frank bw'atyo teyalutonda akatambi nkayina mu maaso wano bambi Sami wa Mighty Family ng'ate atottola Frank sigenda kusabira mukama ngenda kusaba ng'era engeri wafuuka omwoyo omanyi nti tetuzikizanga era nateeseteesa okujja gy'oli nensobola okutuuka obulungi yadde mukubo mubaddemu emisango Frank nze Sam muganda wo mu musaayi muganda wo tuli bafirika mu muganda wo mu maama omu muganda wo olwa Uganda yaffe n'ekyo kye twasayininga Frank ekyakussa tukyayimiridde yadde nga bingi ebituzoganya naye tukyayimiridde Frank era tonnawummula byebimuli bino eno bye tuleeta gy'oli buli olukya okukulaga nti ebimuli bingi mu nsi ne Frank wali kimuli ate kitagenda kusaanawo yonna gy'oli Frank tukyalwana kyenyinza okusuubiza Frank yonna gy'oli tetugenda kuleka maama kukaaba maziga ng'eyamazaawo tuli baana ebigambo bye nayogera Frank nga bakuziika Frank nze yasooka okwebaka mu ntaana yeeno ne wemba ntuuse ku kisenge ntya Frank nzira mu kasenge ne ŋŋamba olw'okufaako olw'omusaayi gwo olw'abaana bo bwewaleka olw'abazadde bo Frank neneekuba mu mutima bingi ebitusoomooza ffenna lwe twatandika si we tuli naye waliyo abaategeera kye tulwanirira zize wa mulwanyi saagala kukaaba naye olw'ekyo kye twatandika mmanyi nti kigenda kutuuka kiggwe Frank okyalwana kyova olaba tusobodde okujja wano
ekitangaala eky'olubeerera kikwakirenga kubanga towazza musango towabba wayogera mazima era n'ovaayo okulaga ebikolwa eri abo abanyigirizibwa naye bano abeefuula bannyini nsi baakulesa obulamu omwana omuto baakulesa famire Franka wakaabye ensi yonna olw'enfa gye wafaamu naye togenda kwebaka Franka togenda kwebaka nga bano bakyali mu buyinza bwa Uganda abatutuusaako bino togenda kwebaka byonna kabibeewo ebitambula mu ggwanga bampuuga be twali tulwanirira ffe abaana nga balaba be batunula mu ntaana zaffe nga ffe abanditunudde mu zaabwe naye ne basalawo okuba omusaayi gwo gufuula ssente ze balina okulabiriramu famire zaabwe Franka bino ebigambo mbyogera biva ku mutima waliko nange wagenda okussa omuko gw'enkomerero nga wakabeera nange tewannayita ddaki era omanye omutima gwange Franka sivanga ku mulamwa y'ensonga endeese gy'oli era n'okukulaga nti okyali mulwanyi nga tugenda otabaala olutabaalo olwaleero olulimu emisanvu gye gimu egyakutwala Franka nkedde wooli simbulire wano nga nsimbula naawe Franka nsimbula naawe okugenda okweŋŋaŋa bano abatufudde bipankingi baaga abatufudde kwe bagezeseza amasasi abafudde kwe bagezeseza ebimotoka byabwe nga balinnya bulinnya nga balinga baabatazaala Franka nsimbula naawe tugenda kwaniriza Kyagulanyi Masaka teri kigenda kutustopinga mu bulamu gabadde maziga meerera ate mu kujjukira omwoyo gw'omugenzi Ssenteza Francis we tweyongerayo ne Fulufiga Kasuku bo munanga olutalo lweyongedde ddala okulanda era maaso awo nina odi yenkambwe Fulufiga gye yaweereza ate Kasuku yamugambye yeetabeerangako omukwano gwe wabula Kasuku mukwano gw'abaana ba Fulufiga nti era yejjusa n'olunaku lwe yamuyita okumuwerekerako ate ku nnyumba ze yagula obutami mbuyina maaso awo nina kuba ate mbu balekerako era muzikize mbasibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala mugambye si bwe gwe tobeerangako omukwano gwange banange Fulufiga naye maze nefuna buli nnabako obutonotono ng'obwo bwe nkuweereza ekisookera ddala kye njagala ntandikeko tolina byama byange kubanga nze sina byama era saagala bantu ate sesiga bantu ekyama kyolina kiri kimu toli mukwano gw'abaana bange but tolina kyama kyange na kimu nze kenyini neekolako olugambo nze kenyini neeyogerera ebintu byange olw'ensonga bwe nayogera nti bandeepinga nali njagala kwensipayinga bawala be baleepinga era bandeepinga muganda wange yennyini ekyokubiri sina muntu gwendeesa byange sikuwangako kyama kyange nakimu okuleka lwe nakugamba nga ngenda okugula amayumba gange just nga njagala onyambo mperekereko kunsiimirako owulira oli mukwano gw'abaana bange era nkwagala nga muganda wange naye ebbanga novumidde olimanyi naawe bulijjo olumwa naawe njagala okutegeeza bino sisabangako mukulimu wa bugingo gw'oyagala mulwanyi omulimu ogwo mwenna mugulwana okuva ku banno bonna muwandisa myusise n'emirundi nenkyasobola okwegoba owulira sikyali muntu anoonya kalimu kakulyako eyo levo nagivaamu mukwano eyo levo nagivaamu ndikuleeta wa mirimu nkozesa abantu abasukka mwana tolowooza nti nja kuvaawo awo nibula ekyokulya simanyi nabo bandika application nedda mukwano sisabanga ku mulimu wabula nze nali nkusabira omulimu toddamu nakukyogera musengu yagamba mbu ono sijja kuba naye gwe nkole naawe no way toddamu kukyogera kubanga musumba yeyampita buzibu bwange bwali bwa mutebi munwanya eyo program mugirwanya ennyo era mwagenda okuva ku tv nga tebakyali abalaba kyava babaggalawo ekirala doddamu kugamba bantu koba kulowooza bantu nti mbusimanyi tewankubira wankubira esimu esukka mu 5 ogende wa bugingo
era watuuka paka lwakubira oyo muwala Dola Jimmy era watuuka n'oŋŋamba lwaki gwe tokwata masimu gange. Ekyokusatu nze saagalangako NTV mbu baagana ozanya interview yange sibeegombangako sibaagalangako nkikuddamu sibeegombangako sibaagalangako saagala ba YouTuber gwe mbadde nkwagalanga mukwano gwange nga notulema tuddamu nekikola ebbanga lyovumidde watuulanga n'essayimo gwe omukutu gwe gona gutambula kukulyetika kuvuma ekikusumbuwa kubanga nnwanisa abantu abavuma abantu gwe olw'okutonda abantu bavuma bantu oleta bamakedo bo baani no babrandinga kubanga gwe kwolya kuvuma bantu kasuko manyi byama byange ki byama bijeyo bato bigambe ensi bimanye bomanye ebyama byo byama kinze nekyama nga nange negeya nze kenyine kola gamasava mu public nga nti bande pinga kyama kyoyina bawa ngomanyi kuwe wako badojjawo sananizekewo abana bango bamanyi kyama kikyoyina kyoboyogera ogambye mbwate mbo mulimu bali bagala kukuwa gwe mbwate simanyi nakugamba ate nakuyita nga bamuvudde kukola nenjagala nkutwale ku sooti nembasabire omulimu nembayita tumiitinge gwe beyogera babigatta mwe mwasalawo okufumba mboozi nakukulietinga gabozibozi gavuma bantu ganafuya abantu nemupanga bisitole ebivuma abantu nebona onvuma nja kubavuma mwena kama mbali mbaya kila muntu kila nani nja kubavuma kino kikulabula bwoba oli mugezi nja mukama bulijjo naawe olumwa owulidde bwe kiruma nga bwalumiddwa bantu boyita ne bavuma abantu nabo abayina abaana ogambe nayogedde ku baana banayogedde kibiiki nagambe kasukolekera okubakinga abantu abavuma abantu gwe bayita ku mukutu wajjanga nonkolako esitole n'olumba kisa kya mukama mu lugoye lwe lumu kisa kya mukama n'avuma n'akunkumula onvumye emirundi mingi n'oyo omusajja omutamiivu ebbanga lyonna lyonna ng'onvuma onvumye n'omwana w'omutamiivu ebbanga lyonna buli lwabeera ne sayima onvuma ebbanga lyonna nze siri muntu sirina baana siri muntu ndi kiti abantu botaddeko damage zabala abafiriza obufumba bwabwe bosi bantu so obeera muntu mukulu wesonyiwa abantu bwaba wulira ng'oyagala okuvuma creating omuntu omugamba avume jjajjawo babaana bo bamukazi wo okakane mbusimanyi Samimu ani agamba nti njagala nnyo okola ne Samimu era mumpeere voice note eno by the way ngenda kugimuwa Samimu yajja nnonya nkole naye interview sinze munonya nze sina vibe eyo mbusimanyi mpisa Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinensi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ey'essimu eri awo ate wamma ofuna ebisingawo era gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Suvia News Extra ennamba wo eri awo ya WhatsApp munnanga ate era jangu twogera ebisingawo.